Mwanje Steven Kabana na film tezicha bbiri muganda wange tukomyewo natera. Ladies and gentlemen, wamune King VJ edobozi ly'abantu Nsimbe Delisha mwana mwalo yagenda tuweereza Eddie Mwisho bagundi mwe nga tukyakulugusa kana akayitibwa tezicha bbiri kyolina okubeera nti noomanya ne bwolaba kalwalwawo ko kutuukako. Tulina ebirala bingi nnyo bye tufumba, tukyakufumbira ebipya ebidda ku kano. Tulinaako omulembe akajja nga ate kagenda kuba ke kaddiira kano mu bigere, wabula yagenda kubeera nsasa gennyini. Ladies and gentlemen, Nalukwago Esther King VJ edobozi ery'abantu wamu ne Kizito Frank Jijo tubeera nga tukutuusaako kanaako omulembe. Subscribing ku channel yaffe gwe werenga owona ebisinga obungi ngambe bya stress. Obulamu bw'ensi eno busobola okubeera awo ne butatambula nga bw'oyagala naye nga tumanyi na lwaki tebutambula. Tezikyazi bbiri episode 13 kaakati we tutandikidde tutandise n'ono tutandise n'ono munnaffe ali Tumbu ate nga Tumbu eriyanga naye akola ki naali ku kaki. Twasemba alengedde egaali, yalengera egaali ya Ssentebe nga yeebuuza Ssentebe ali mukola kyeno. Ssentebe ali mu kukola kyeno. Banange tutandika butandisi. Ssentebe tatera kumala gapaakinga gaali y'empozi nga waliwo oluwanyi lwali mu kusimba. Naye wano olwaliro tomanya okuba munaye bali mu gundi mu kupima poloti wano. Bali mu kupima poloti. Yabajja yalabe Ssentebe kiki aliko tukuza amaaso eno Ssentebe bali mu kupima poloti batunda takuba mu sitampu kiki Ssentebe weyayo ati Ssentebe olinkahe yalabe misana tukusanga munanaawo mwenda ogw'omutuntu najasooka alabe manya ebintu ebimu ku nsi kuno genda okugyayo obwanga Ssentebe mutuntu mu miwogo ali mu kusuna adungu. Nange nakunendaba bulungi nete ate mpulira bagamba adungu sebirenge gyetabukiro mu miwogo notajula na buliri. Ladies and gentlemen, birugabuta bina abakekanyizeeyo ku byeyo ebyenjawulo butunulya ekikajjo ng'ekyo olowooza ki temukisubwa. Mumpe komenti mwe mbaweereze ku bikajjo naye bannange musajja ono Ssentebe asuusiza bannange nze nedda asuusiza kyokka nemwe nguyita gujja eri eka tegujjaayo kuteekako matu kyokka guli eno mu bikajjo guli kusuna adungu. Mwe mwenna abawagira firimu nga ziri mu malowooza ga King VJ twatuusiza t-shirt za tiimu King VJ zijja 2.2 nga naawe obeera kwegamba mu kintu 2.2 osindika meseji ku 070385 sembi yayo nya kiru kigenda kuba kitereera lwaki neida tuwa mulumbe Ssentebe ono ntebe naye mulekenze ojja n'osindika ka WhatsApp message n'ogamba bannange mbadde njagala kubeera nti nange nefunira t-shirt ya King VJ ne bakubuulira ssente kwoziteeka n'obabuulira wa woojagala bagiweereze. Saati banjeru baya kitoji tebakufera banjeru ya kitoji yogera size yo ne ssente noziweereza noyogera ne jo yagala egende naye kakati Ssentebe gwe bulira nga mutufa yasooka neetololaawo n'obwala ne bukyama obugere manyanga wange tajja tagenda kudda kalina ebbuba tukakolabako ne Ssentebe bambi n'olubuto kamusiba lusibe sirulwe nange tude wa boss ready Tongo flow original
Teka mwawe kijiko. Akati? Munango manyi. Oyinza okugamba kakati wava busukali tini. Ate oyinza ogakyala eri busukali bakuwa bakukena. Nange kankutere munange. Mayina omugenyi ali wano. Wagira weyetegereza ku bintu ebiri wano. Nyumba z'abagaga zibamu ebintu gwe omuntu wa bulijjo nabiyinza okulema otegeera. Naye ate bwaba bitegeera nga babyagala. Kati aja amugabulire kacaayi. Mugeni utyo bwate bwafaananye wuuyo alinda n'akacaayi nako batabula nga bakuwerekerezaako ebigambo bakugamba bakugamba tebagira n'akacaayi nako nga bakugamba caayi kyokka atolaba bakuteramu mazzi. Ati munaife tuli bulungi mbonono abamuwala kujjali ati eyo manyi wabaawo omuntu ng'abajjajjaawo naye nga muto ng'emyaka mito ekimuggyako okubeera nti nojjajjaawo kati ono jjajja wa Mpoosireti kiregeza kali kabaka muyita maamo bamuyita batya era bamuera byebyera jjajja kirabika kale jangu otwalire omugenyi akacaayi jamu mutwalire tukimya amazzi naye ng'ayagala oba taaka mujijjuzo olera kacaayi ke kana akeeru ke bateekamu ettaka ne bagayita amajaani muzungu kayita ganjokeddeki mufo kyokubeera nti nebamuleetera caayi awo mweru bamuleetedde mazzi ganjokeddeki. Olaba okyala mu maka ng'enjala ekuluma nga naawe obaziza otuuke mu budde bwa lanki tuuka abayaye bakooza bintu nga bakalya ne bakuterawo obudonati bubiri saabwagala ngobola okuba bwalingamu ekituli wakati Paatiri Mwoyo Lubaga Nsambya ne Namirembe kale ogenda ogire taata yaŋŋambye ekiro olira yakomyewo kiro naye nakomyewo kiro teyasobodde nakunnyonnyola byonna tino njagala kati oli ayita ono muwala mbutaata yaŋŋambye akitegeeza babiri kyendaazi ng'okisunako mpola kidonati n'okikekereza gwe ogukopa olina okakasa nti nno omuntu oba omwakyayi omuweera ddala ogugama gweyongerezeeko caayi caayi nga tagenda ebali kufumba kati mbomaliza amangu ago ate kidonati wekiba kiweddewo ate mba nkyakola kikugugama akati sobola okulambulalambulako ewaka n'omanyawo si byakugira munafu ono n'omukozi alayika yamuddukako alayika yamuguma naye adde ayisa bubi nnyo abakozi akati ajja asooka yambale ku bugato bwagize wane n'omutuuka tebumutuuka akabonero akalaga nti si bubwe asooka ayitamuko ala kulambula maka mukazi n'aba muwala zimba amaka gali eno ffe tuli eri mu kyalo naye mami anti omupya gwe waleese ono anti omupya eyoyo anampisa bulungi oyo anaabamu n'akategeera ebadde bwana wange mwana mugimu gwajja kugira omanyi munaye ekirungi nnyo okubeera ng'omulimu wakiri oguwa omuntu gw'omanyi gw'otegeera kubanga ayinza okuleeta omuntu bw'akutuusaako obuzibu munoonyezaawa konze kandi tiddala omuntu gwe ninako oluganda kati anaasobola okwerambuza anaasobola oyo oba ngende mulambuza ennyumba kuba katajja sobola nti awo ngende mulambuza mami tolanga kikola amakulu naye mwana mugimu kale ogende tulabe mwana mugimu ono tebakwatagana nga nnyo na mukozi oli yasooka yali akizza ddala obi bambi kikazi kyattu kale nga kijja kimunoonye kalale engato baleka kati engato zange zinataddewa engato zirina ebigere tabeera ng'ono azambadde tuba tetujja kwatagana owaye anti ono kikutewa yesi kyekitamanyimu wali okulaba mwana wa Boss Lady ajja ayita anti ono ali wanakye engato zange zotaddemu olwo olukalabala lw'ekigere kanenzija ndabe obwongo obwo bulimu akatola ate kiki olabangeze engato zikutuuka sayiziyo mani nampa wano mangu leeta kale yangu yo gijeeyo mangu kumanina gijeeyo leeta yambala engato zange ate notuuka nozisuugireeyo
kati nkoze weera omulundi gw'okusooka ate ogusemba okwambala engato ezitali zizo wano mu kibuga buli omu ayambala ngatoze kane si just mbadde zino mani no bali tosobola kujja naniigina ng'ova mu kyalo nuwe naasoboka akoze ensobi emu kati bakyazikwasa n'amalako sigakwa nokulaa kyajja maama kano weka bakamanyiro kano kakulu kaliko n'envi sanzemu akubyemu olukalabala lw'ekigere ng'alukubye mu ngato zange banange mwana mugimu kiki abadde talina gundi nga ategera atya nojja nga tolina ngato zogenda kusandoozi zogenda kunaabiramu wadde okutambuliramu musonyiwe nno kwata empola oli mwalemaganye kati wuyo ne mugoba kati ate yandibadde akuyamba emirimu aye tumulinako n'oluganda otunaanagenda ogenda mujjawa nze sibiriimu agenda kati bwetunamuyisa obubi naye ng'agenda sijja bibaamu gwe muyise nnyo obubi tetulina mukuyisa bubi oba okitegeera kufumbira nogenda kubeerawo weka ogenda abeerawo weka nga nze ngenza okukola nakufumba omanyi nze sijja sobola ono omukyala yali ku kyeyo n'avaayo ng'akuza akajaki n'ajja wano n'azimba oguyumba n'ateekamu ate ekigere kyekyo kyonna ekyenkana bwe kityo mami kyetugenda kikanyako ekyo ate nze kyayesigaa kuddamu zambala kyana kirina ekyejo lwaki ogenda nkiraba nga n'ennyindo zizinaazina soka kivaayo nange kati mwana sigenda kuddamu zambala zino engato nzikyaye sikyazaagala bangulire empya nzikooyi tekamu oti olukayabala lw'ekigere mpulira nzikooyi zikasuka kibuuke n'ekikomera bannange ntambulire oba ntambulirawo oyo tebagenda zikwasa tuvaayo ntuddako esaidi eno waliwo eggaali manyanga akabuubu adde njiyisa eggaali gyolinyirako akagambo road master kati kumbe ne male kabanana male ngajja manyi male naku zino yakolamu kasente kawera kyekituufu kabanana si oli ova waggwire waimva eri waggulu gyolajemva kolayo kigwe n'omwana omulungi atambula mu musana muno awulira abagaga bamanyi nedda era nkitegedde totumanya abagaga kuba bandibadde wandengeredde eri wala nogaba mugaga male oyo ne simairo yenyini yandibadde nsingakaawo singa adde okitegedde nti ndi mugaga wakuno kakati story osoma oli mufumbo onoonya okola ki ekyo kyobuuza sisoma naye kale namaliriza era ngezaako noonya ekyo kiba kinkolera that is beautiful ekiba kijja kunkolera kubanga maze osoma okitegeeza mba mpita ekirala omulimu okola sirina mulimu awo ngomanya ebyo bizibu byebizze ngomanya ebizibu basajja bananga abali kati gano mbagabawa gabowa mukazi nga takola nga talowooza akona kukola tokwana ebyo bizibu bye biba bizze mbabuulira nze mwamanyi kyemulimpa nammwe bakazi bannange abali eyo musajja nga takola nga talina nasuubi likola goba sikatagali niwe yagenda kugera anti just now I have somewhere I'm going then after then male na interview regular osanga munana nda kuna ochanoonya milimo mutumala mwamanyi ati wetunulire nga bwoli onyimirizana wakaba bimpa abaana ndagala otomayo jasima okitegeera koyo jatambula nekakasa tekyali mu revenue nyemirimu toli ku revenue iwo nga bwofaana bw'otonoonya emirimu bakulaba batyala bakasusula b'ebiiso mama nawosaba omulimu kyokka kirabika bulungi mugosaba omulimu kakati kyetwoterera ebibyo kati biteredde kuba tebikola kujja bireka nina gye nkutwala bw'olaba nga bikola ng'ogamba yesu bw'olaba biganye ng'ogamba no nga nkuleka ogenda ng'omusana ago nga gukwokya ng'onoonya emirimu okitegeera abanga alina kusi yana kyonna nno sebo kirabika bulungi abantu oli mu jangu male yatunze ekibanja n'atuniramu n'akafo ka muganda we akasente kolisuganya alinamu ninji weyajayogera ng'eteekeddwa kuba yabali abaleeta abasobola zikonteyina abasobola ziki jangu gwe nenkutwala mbonoonya mirimu kandabe babirirawo nyasho
atalina nyasyo. Anange nsobola noyimba banjawa kabala ngalita okuyimba kwe Uganda kwangu dakiika 2 ng'oluyimba luwedde kati oba aliise waani eno kuba eno kawana nasi weewuwe ekyo tukimanyi bulungi wabakuba weewuwe singa kati mukyala we waali wano jangu kalibu jangu totandika kwemagaza byakyalo kibadde kiye kyokera wano onobeera weka as you see anaye nga alungi tuula ekyana kino akakati badde gamba nti ojje olabeewo oba olaba nga bikolera ng'osigala nze nkyagadde kyendabye it's a yes ukakasa ne bannange abakazi simanyi ekituufu bintu byammwe simanyi omusajja akusanga atya ku kkubo nakulemesa nakusayisa n'empulogulamu gy'obadde olaga tomumanyi linnya tomanyi kikyeddira tomanyi gyabeera tomanyi mizeegye naawe takumanyiiko nagamba akusiimye nakutwalirawo ewakulagewo naawe nogamba naawe osiimyewo within 1 hour. sente weziri kyekiyinza okula kati simanyi bananzikiriza tebasobola kugaana ewaffe nga bulaayika nja bagamba yasiimye dda kubana nayagambye dda nga bwagenda okyala tolina buzibu bino byamirimu bino biki ye bino biki byambadde bino ebyakkala kandabe bino ebijja kulwaza amaaso bitaga ofuna ebintu ebiri class ebintu ebiri classic you know no bino omwana ajja kujja teekaawo ebijja kulwaza kansa w'amaaso ojja kulwala eye cancer eye cancer nga sibuuliragako manyi kabala na musajja muzibu ng'atuuka akikuwa omugambo ulira tekatake kale kiryo gejangu ompa akagumya ulira bikiweweera bannange oba kinankole oli kinankole oba bipya bingi byonkyaleeta bannange kirine ezo za mpumumpu taeka oli kinankole ye ntya omusheshe kyokka ulira wabuuza kakati muno oyinza novaamu omwezi ogujja kuba kati okusinziira kinaabiro kiri omwo bukimu kiri omwo gwe yingira weetaayi nyashi yalazeewo nakireka isigadde wali wabadde atudde abantu abatambula ninyasi kakati gundi gwe atanazaala naawe yali azaddeko ekigambo olubuto okimanyi amunaffe bwafaanana kati njagala kutumako wakyeyamaanyi ali wano ne kakala kaggwako obubiri we yali yayo kyakati abwambaza kagundi kanakanankani akafuga eri mpitawa enfuufu amunanga kali bakatagali mpitawa kano bakati eri mpitawa enfuufu yenna bwala bwafaanana akugamba kino nakugamba kiri sentebe luli bwempitawo alina n'emisango gye nalaba bye yali akola emisana tuku naye nensirika kakali ndi mukwagala omumpitire atuma ono agenda aleete olwono ye Emily kubanga temwebuuza ye Emily lubuto lumukyusa ne lumugoya ne lumuzeeno yansuula eno kana tetukateekeko kale ennyindo matugo kale abadde agezezzaako oba ajje tulabe yakumuyita kyeya naye maama totumye wesitukidi naye ebya ssente ebyo siyamani bye bisinga omugira naye obanga oyagala just ajje ku nsonga yakusaako nnyindo ayiwawerokamu kale omugana ajja okale ono yali wano alinga katumwa kale bayi munange awo singa no kale ajja zena ameze ne budimples
naye ekituufu wulira wano omusajja ono ne watuukira okwendera mu nsi ddala kyeya okutuuka okusuna adungu mu nsiko misana tuku kiki wakati sibitegeera nebwenjogera ki takyanziramu takyakola ki alabika yanta manya waliwo omusajja ebintu byakola notuuka akaseera gwe wenyini omanya olayika oli mukyawe newankubadde ayogera naawe olumulumu naye nga mutuufu olabya ddala olayika oli mukyawe emabega olira omusajja neewala bwewazi musajja neewala mboolo katugambe mbuse nali musaba nyingi eno siri mubitegeera ye Emily omusajja ono wateekeddwa okuba nga aliwo ebibuuza naganza abawala mu nsiko emisana kati serebwako kamyu bana ebintu byokusuna dungu mu nsiko mbireke kamyu wako nange jasibwa ayinza okuseewa kwa dungu wiikisi bbiri nga weeyagula musajja ono nedda omusajja kyafuuze yeebuuza omusajja luli nalinga muyita ng'olumuyise bwe bati agirawo najja n'ekikapu newankubadde ng'alinga aleeta obuntu obutatigirikika naye nga yalinga agirawo saawa eno naye kati saawa misana tukusaa 8 okujja akali n'asooka ajjukira olwo baali bamalayo ssente za mali ajjukira ettaka lyabwe lye baatunda wulira byajjukira ssentebe olunaku lwonna twasiiba mu nsonga ezo male bwe yali atunda ettaka baalwawo nnyo nga bali mu nsonga ezo ekyo ekikulemesa okujja ewange ono Emily yabijjukira baali banyomya Emily ne ssentebe sente naye munaye baayo bayogera ku bya ssente male n'atabuka male yafuuka mulala awuza kimwayo njagala mutta simanyi mwagaza taka simanyi biki nange nemuterako sitampu ogenda kusigala togenda kati kansuera ogenda kusuula lwayo kati leero bwenkya genda manye eri munno kati abeera eri ng'agamba sha waliwo bino byali byamabega ngono tebannamukola n'akakofiira ka ssentebe kira kyenkana tuzi anzize kujja kunzize kujja nzize just wano batozze nga nkulaba eno omudiiro sha I need you inside mu kisenge inside yo mu kisenge bamba bali mulowooza ki kubeera ng'oterekayo ku ssente naye olina okutereka ku ssente omukazi yenna atereka bwenkuwa omutwalo kwisako 8 ebbiri zisigale bakati gwe buli kadde nonkanda ssente nange mba sirina tolina ng'obalira wano maaso gange ebizike kati kifo ky'okukyusa atoole ku byeri wansi atoole kakati sikeyoka akikubye leero Emily kale kati awo ejja kale okozesa kwezo ogende mu sikaani ze waŋŋambye ogende mu biki tulabe uze n'abasawo lwaki olubuto teruvaayo lulunsobedde owooza oli lubuto sirulabako kungulu erulenge babuuze bwe baba balina kyebasobola okukolawo bakolewo ekigire bwetulembeko nange kindaba nange kitegeera kale mti mune just omwana alayika obuto lwange tebukisulako gejja naye nga mweruli ngalimu ekisale eŋenze ssentebe ntakyawulirirayo mirembe gundi gwe ng'oteekateeka okufuna olubuto bino olina obimanya mu mutwe gwo waliwo omusajja asobola okwagala nga mutuufu akuwa obudde ng'oli byonna nga tonaalufuna olufuna ng'ala mutuufu figa nani lwaki basaagala bubiri bwokye era leeka ebijjo yasama n'ekyo kyogedde saa bubiri bwokye nze ebyo yabadde abijjukira Emily omuntu n'akuyita ng'osirise busirisi kale kumbe wabadde alowooleza ne kabana nagguse wali waali ssentebe olwali okumuleka osetanemuula ssentebe bwe yamuleka ng'agenze nga maze omusabula emitwalo gy'omusanvu najjukira ate ensonga zibalimu ne kabanana ne kano ka flashback ate kaamabegako ku kali kyobulaba enviiri ziringi okye wano zaali tezinnagenda mu muliro kogwe kusiba eno lero otwe weeberere eno feri n'otukyawa wano kyali kyakaveeri nga kikyabeera eno ne ssentebe mubijjukira nga bakigobe wammale wakabanana oyo kati nze muddako gwa 6 ssentebe omuddako mulundi gwa 6 nga muli bangi tuli bangi weyaveremene ate nga nze balongo ate nze ate waliwo anzirako awo gwe bayita first daughter amanya nga first born
bintu byamanene ebyakutabulatabula oli mukulu waabwe amuda ku mulundi gwa mukaaga ate mbu alina gwaddako awo first born asinza akuze nnyo sinzeranga akuzera era ndaba nkyali pretty baby face you know mutunulako omulaba ontunulako era naye nolaba nti face ekyatwalibwa ku buko omanyi waliwo face ekaluba otwala ogiraba ekanyanyise yonna eno kati nagambye togenda naye era namwe abakazi wabawo face gyotatawanyizaako munno ali kino tukyogerereko mukana akatundu ake 13 waliwo otuuka mu mirani wetunya nogani we kalumwana abandi gwe neesibako gende wafe okukyala siweddeewo mugenda kuyomba kati bakabadde ki ena walungi wanoosukka olina kalala naawe madde ngamba naye kale oba ofuna ekintu kyonna olira wangu kale ekyobuwanguzi oba nosalabuletingako kungaofunye ekintu ekyakabi kakati mbadde nze tusalabuleting okitegeera kiki tusalabuleting kuki neba nemale tonkwatako togere betogera nga oli eri male byeri mukutu katuyagala neno kale bifuuke byalwatu esi yonna ebi olinga ayagala buli omwana akima nedda ate eno byakyama kino wali era tulaba era teriera byakyama public kitegeera biri public male towulira kiki kikuletera okulowooza nti nkwagala lwaki mbasikugoba nkono biri byali bya just once sikwagala male biriyenze mulamu nkimanyi oli mulamu omale nkimanyi yegwe male era ensonga kindi mukugoba eri wavaayo no wali olozirindako okujjala nino okuŋŋamba byebindeese naye nga zikola botoba manyi byebikulese okuŋŋamba kwate embe gyange onsanze wano nga neyagala kwate erikulese ugende kwate ekuba erikulese ndaga entumbwe mutosobola mulaga ntumbwe nga omutunulire ekitegezo olina kuba nga omuvuyo omugongo ekanaali siriasi mutunuulira ndi siriasi tambula genda male tuli kuteesa babiri era naye twali babiri ngaensonga egguka tubanga twagala twali babiri kale kati golaba twali tweyagala ekintu okugwawo nga accident golaba twali tweyagala kale tuyinza oba twali tweyagala gambye eki kwatako tongira amagalo tubeere mu nyumba tukoleyo ki tugende tumalirizeeyo ensonga tugenda male genda nekulula era twegwatandika agenda saagala genda nze sikwetaaga mukwano sirina genda ndi wano nesetoli genda afuluma genda tambula manyanga po go genda mukungo baba nange oganye kati kikikyo miri muyagala obubwongo buliko akasaanikira tukajjeko oganye kati ogenda nkulaba oba oganye ogenda ngaoyogera nti ŋŋanye bweoba toganye gendakkiriza ebyo byakisiru byo byongamba yitawo tambula omuntu gwe bagobye oba watambudde dda manyi abasajja abamu balinamu endowooza egamba nti noyo oli eba yeese wabula abamu eba yeese eba ekitegeeza ejja kukula gwekyewoyokyekake kati twagala nebino nga tekikuliiko nnyo olira kati woba oganye ndeka nze oba gwe wakulemye okugenda nze kampaveewo awo natambula ngaaku neyatambula nagenda nga kanyashikona nange male sajja nakayisa bubi naye kamale nakayisa bubi naye maama oba baba amanyi ate ekirungi yenanyini lubuto omutuufu sikiya kati ekituufu olubuto lwali lwakabanana yeetaaga kuyiyiza lwali lwa male naye ate n'omusajja ono ate abijjukirira wano bumanyizi naye kamale nako kammanyiira tuufu wulira nina okukola ekisoboka male ono alabirira omwana ono gwe nnyina mu lubuto sigenda kubonyaabonya ssentebe ampa obusente bwennyini ssentebe bw'ajja bw'atekako amatu bw'atekako ennyindo nali luli nali siinaamu kyobula akamale nali nkeegobyagobya naye nze ndowooza kandi kutekubone kajja ne kalabira olubuto lwako naye engeri gye kiri nti kati wulira alina ssente kitegeeza alina okutwala obuvunanyizibwa male nkimanyi kati alina obuvunanyizibwa asobola otwala obuvunanyizibwa kuba kati akasente weekali akalabira olubuto lwe ajja alulabirire saagala kolebwa kikolebwe ajagire gwe taata we bannange kali nga tuvaayo nga tudde wa boss lady waliwo eyagiziza engato tyakuba kagere asooka ajja tebazikutte baadde bakwataganye mu kusooka ate jjukire katuleta ebisika ati waneno jangu wano mangu
Wensimula w'olinnyaye bagamba wensimula w'olinnyawo ndabanga ki yitawo wali yitawo simu nompulira kati kirabika muggwe baketi kijogira muno efaananye ete era amazzi agagivamu gafaananye gatya lindiira ekitundu ekiddako uno gwe baleese naye ng'alinga ate agenda okutabuka tunaamalako ye mukozi omupya ate nga tumulinako n'oluganda muganda wange onoowulira subscribinga gwayagala t-shirt ya tiimu King VJ etwala 2.5 ku 0703 885 n'osimbyayo nya akunkumire nnyabula webale kola mirimo webale kwekumira ng'okyali mulamu weraba.